Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Ibrahim Mukasa tuli Jinja mu town muno era nga tulina bye tuzzokolamu okwetololamu okwasaganya ensonga ez'enjawulo. Wabula nga wano wendi ndi okuliraana Makerere University Business School etabiriye Jinja oba joyinza okuyita Jinja campus we tuli era nga oluguudo lwe tuliko baluyise Nile Avenue. Nile Avenue muyinza oba mugimanyi Kampala okuli UBC but neno gyeri Nile Avenue. Of course luguudo luno lugenda ku source of the Nile wansi eyo oba ku nsibuko y'omugga Kiyira lwe luguudo luno luyitibwanga Nile Avenue. Ndi ku stage wano nsanzeewo omugoba wa boda nkulamusizaako kale wekitiibwa nange mpulamusiza nnyo oli otya yenisebo bakuyitaani bampita Matama Annet omukyala avuga boda mu Jinja City. Tekisoboka kisoboka muzeeyi tusooke tuddemuko wane dakika 2 nkubuza ebibuuzo byange 2 bw'obiyita ogenda kunsaabaza oba tobiyise nja kufuna wa boda mulala. Eno stage bagiyita batya? Stage eno bagiyita ladies boda stage. Yiino stage? Yes, naye ng'oliko bw'omu? Okubeerako omu nti nakagitandika era nga nze chairperson waayo era nga nkubiriza abakyala bonna abali eyo nga tebeenyooma tebalimu banandaba batya bavweyo bajje tukwasaganye omulimu gwa boda. Boda eno givugidde ebbanga ki? Boda eno nakagivugira guno omwaka gwa 3. Myaka 3 ng'ovuga boda? Yes, kisoboka mzee. Tuli ku extradigest mugoba nsonga tuli Jinja mu town era nga mutusanze omukyala nga mugoba wa boda. Owuliriza nnyo Salt, ndabako obupande bwa Salt FM. Salt tugiwuliriza. That is good. Yes, sir. Kirungi nnyo ekyo. Omusumba Bugingo mwagala nnyo? Mwagala nnyo. Kirungi nnyo. Okay, omukyala ono agambye avuga boda avugidde emyaka 3. Emyaka 3 gino gyagobedde ng'agoba omulimu boda eno ng'avuga boda eno. Agenda kuntambuzaako mu Jinja town muno. Otandika otya omulimu gw'okuvuga boda guno? Ani yakukwatirako? Ani yakuwa ekirooto? Ani yakuwa entandikwa? Bwe nali ku mirimu egya security. Wali wa security? Yes, sir. Ng'okumisa mundu kasaale muggo? Twakuumisanga busaale oluusi tubeera ne bubatuuni bwe butyo mpolampola oluusi n'obeera na mikono myerere weyabaye nti obulamu bwo oba obuteese mu katyabaga. Kituufu. Yes, kati bwe mbeerako n'omu gwenyumizaako ne ngamba mulimu guno gwa security ndigulabanga gye bujja gugenda kukosa obulamu bwange. Nangamba toyogera bingi nnyo mu Jinja City muno tulinamu omukyala gwe bayita Nakapanch Rest nga akola ku NBS radio. Nagamba woba ogenzeeyo ajja kukwatirako. Era nange saali mubi nempuliriza gwe nanyumizaako kyeyangamba nengenda owa Nakapanchu nemunyumiza ebizibu byange naye teyali mubi nankwatako ku mukono nantwala ku kampuni emu gye najja kapikyako nga ka loan. Eno picho givugidde eno ya loan yaggwayo? Enaatera okuggwayo. Kuliko ebigambo ebigamba hard way, the only way, bitegeeza ki? Ekigambo hard way, the only way kitegeeza nti engeri enzibu y'engeri yokka gy'osobola okuyitamu okutuuka ku buwanguzi. Kyagala buli atuuse mu buwanguzi ayita mu ngeri nzibu. Yes, sir. Hard way, the only way, engeri enzibu gy'oyitamu yokka okwenunula. Tuli ku extradigest mugoba nsonga tuli Jinja mu town gye tusinzidde gye tusanze omukyala ng'avuga boda. It is now 3 years down the road omukyala ono nga avuga this motorbike avuga abasabaze. Ovuga okuva saameka paka saameka? Bwebanga teriyo like bweba teriyo bivulu sobola okuvuga n'okumasaawa ng'emu oba 2 awo. Kuba sometimes oyinza okuba wakatuuka ewaka kasitoma n'akukubira essimu ate nga ali very important
nga is your direct customer no weterawo nga talina customer talina boda ndala yonna gyalinya ng'alinya yiyo so muli kikukwasa ensonyi okumugamba nti ndi waka amaze okunyuka so olina okuvuga piki odde customer gyakukubidde akasimu okole ki omuwe service zayagala bweba waliyoko like obuvulu bwe butyo oyinza okubeerako paka sawa nga nnya abagoba ba boda e Kampala n'ebitundu ebiriranyeewo bafunanga okusomozebwa kw'abantu ababakubanga obutayimbwa ne bababbako piki gwe ebyokwerinda byo n'ekidduka kino biri bitya ebyokwerinda byange kasitoma bw'obozze sikupapira nnyo era obudde bwe kutandika n'essaawa emu kasitoma atali direct customer nti oba wa ssimu tomuvuga omuvuga but olina okumwekengera kitegeera kwegamba obeerawo ng'oli very strict intelligent kwegamba n'obeera nga bwakugamba ntwala awantu awalidde akannyo sooka omwekengere era naawe obeeramu tosobola kumutwala awantu walidde akannyo omuyimiriza awantu awali amataala awaliko abantu w'omugirako yes okay wali ofunyeko ko buzibu ne wabaawo engeri y'okwagala okuggyako boda oba okubbako boda oba okutuusaako obulabe waliwo olunaku twali mu Christmas days ndina kasitoma gwe nasanga ku main yawo nangamba yali ali mu kurashinga nnyo nangamba ndi kugenda iganga ngenda iganga naye oli kuntwala onkomyewo nambuza sente meka ne mugamba ojja kumpayo emitwalo 5 nagamba seera nnyo we batwalira 15 wala nnyo okuva wano paka iganga ziri more than 30 kilometers so it's a long distance so amugamba mitwalo 5 yes nagamba ngenda kuwa emitwalo 4 ne mugamba nedda teekako 15 gibeere na kitundu nagamba naye nyangu yako nnyo kuba brother wange yatese ATM mu machine nekola ki negiriya so nengamba isoke kuba bwali bukyatunula nevuga boda nemutuusa ne tutuuka banka ekyali ki nzigule nayinjirayo kuba nze sayinjirayo kutegeera byali bikola ki bigenda mu maaso kati bwayinjira n'avaayo nga afunye gundi ye kati bwafuna ATM eyo ne tukomawo bwe tudda ku round about eriko Stanbic mwiganga ngitegeera round about yeye n'agamba nti naye njagala kuwominga ATM eno jukira ebiseera ebyo twali tukyali mu lockdown nga tuli mu curfew time boda zali zikoma sawa 12 ati nenga okuwominga ATM kyeki okuwominga ATM mwenyini ye yali amanyi bye yategeza mu kuwominga kuba omanyi ababbi bakozesa trick nyingi nnyo okugumaza owa boda obudde bubeere nga bukola ki nga bugenda so bangamba okuwominga ATM nga teyali mu program gye twagenda nayo nendaba nga ayagala kugumaza ebiseera bya kafyu bikole ki akusule mu bizibu obudde bugende ne mugamba nedda muzeeyi jangu tugende obudde bukoze ki buweddeyo kati ne tujja naye bwe tuba tujja natandika okuba amasimu nabuuza ekamuli waliyoko Finance Trust Bank biki nga alina bakyali be bayogera nabo ku simu Jerry nagamba kati njagala ontwala iganga ne mugamba nti okimanyi tuliga yangamba njagala ontwale n'ekamuli already tukomyewo Jinja akungamba bwe tudde ate mudde ate muvuge mudde ekamuli ate tugende ekamuli whereby etabadde muki mu program kakati bwe tutuuka ebugembaawo nangamba nti mbadde njagala kujjayoko ku ssente nange kyenakola nemuyimiriza mu kamera wakati ngamba kati oba oyagala kujjayo ssente zigireyo wano ng'ensi yonna ekola ki oba onkuba embadiya oba onkuba nnyondo embadiya kyeki embadiya yeyo omuntu gyatoola omukono n'aguteeka mu bulago embadiya agiteeka mu bulago bwati n'akunyola gwe piki n'akola ki n'agenda nayo so bwe muteeka mu kamera awo yabeerawo dakika zyo naga wano tebali kunfaako nnyo biki nemugamba oke kati nemuvuga okuva ebugembe nemuleeta paka mubbiri ku stage y'okukiyemba awo kati nemuteeka awo nemugamba nti okimanyi nsasula esente zange twapatanye okugenda iganga n'ekitundu zange zimpe
nampa sente ne mugamba kati yiya piki endala ekutwala ekamuli kuba sigenda kamuli saawa zino. Olwo nga ziri sanga mmekeza ekiro? Yali saawa emu kuba kafi yali akoma saawa 12. Tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Annet. Annet eddalani? Matama Annet. Matama lya kika? Yes mukama wange. Baba beddira ki? Beddira ngabi. Matama beddira ngabi? Yes. Oh, that is very good. Oyina omwami? Omwami, yes. Omwami w'omulangira. Omwami amanyi nti ovuga boda? Yes. Boda eno otikka kiro mmeka? Ekinene nnyo. Teekako ekiro ebibiri. Osobola ovuga kiro ebibiri? Yes. N'otatagala wadde? Sisobola. Kuba experience in enough for more than even 10 years. I have experience from when I was still young. Wasitulako wagendako mu gym? Sigendangako mu gym, but according to my training, because I'm well trained. Yes. Wasembayo ddi okulwana? Okulwana kwennyini it's like 4 years back. Wasembayo okulwana? Fight yaggwe tebakukuba wakuba? Nakuba. Yali musajja yali mukyala? Yali musajja. Ng'omukubira ki? Yali mubbi. Okay. Kale tugende. Kakati njagala kuntwala ku ewa Nakapanchu ku foundation. Yes sir. Saawa zino tuyinza omusangawo? Tujja kumusangawo kuba kati saawa zino wabeerawo abantu bangi nnyo nga bamulinze. Okay. Yes sir. Abantu ababeera bamulinze babeera baagala ki? Abantu abamulinze babeera balina ensonga zaabwe, abamu babeera n'ebizibu byabwe, so engeri gyakwatirako ennyo ku bantu. So abantu bamwetanira nnyo bava muri sonda zonna eza Uganda. Okay. Yes sir. Kale tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange, tuli n'omukyala Annet. Annet atutwala ku foundation wa Nakapachu tugende tumulabe. Tuogere mu koko naye era nga omukyala ono, her story is she was a security guard, nava mu bwa security guard n'atandika omulimu gw'okubanga avuga pikipiki eno mwajja ekyokulya n'asurvivinga ne famire ye era nga piki eno gy'avuga avugidde emyaka kati sofa esatu down the road nga avuga piki era nga mukyala kyewuunyisa nnyo agenda kututwala tulabe ekintu kitambula kitya. Osooka kutokosa ne ndyoka ntuula oba ng'esaza kimu? Kyali mpya. Kyali mpya. Wawulidde ebyatuuse ku pikipiki mu kibuga nti beetaaga ebisaanizo nga jaketi biki wabiwuliddeko? Yes sir. Wano mujjumbidde muti ekintu kino? Okusookera ddala ekintu kino kyetaaga akasente akawerako nga kyetaaga roughly kitono nnyo emitwalo nga 7 ku mitwalo 6 kuba baagala element 2 eya customer n'eyiyo. Ne beetaaga reflector, ne beetaaga third party, ne beetaaga ne driving permit. Baagalako emipiira, baagala indicator nga zikola buli kimu nga kirikiriye engombe zonna zikuba. Yes sir. So otuuseewa n'enteekateeka ezo gwe ng'omuntu? Okusookera ddala pamiti yange eri expired. Walinako pamiti neggwako? Nina naye gye ndi nayo ya mmotoka. Olina pamiti y'emmotoka? Omanyi ovuga emmotoka? Yes sir. Oh, that is very good. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange, tuli Jinja mu town gye tusanze omukyala avuga pikipiki era nga omukyala ono tusazeewo tunyumyemuko naye tulabe engeri gy'akolamu ebintu bye ate ng'era okutuuka wano waatuuse yayambibwa omukyala amanyiddwa nga Restaurant eza aka Nakapachu, omukozi w'oku radio mu Jinja town ate nga alina ne foundation edduukirira abatalina mwasirizi. So we tuli kati olunaku olwaleero okulaba nga tusobola okumanya embeera eriwo. Annet, abantu we bajja ku stage kuno, ku stage yo wali nga baagala obavugemu ne basangawo abaami n'abasajja nga basajja bakuyisa batya? Okusookera ddala stage eyo nagiwandisa nga y'abakyala bokka.
stage wakola y'abakyala bokka esebo akola y'abakyala bwe mpandise y'abakyala naye mbanga nzungamu keeyo engendako abakyali bange ku stage zaabwe eyo era bakasitoma baabwe baagala nnyo okutuula ku booda yange yeso okay tutunuulire obalansinga otya emirimu gy'ewaka ng'omukyala n'omulimu guno gw'okuvuga piki nga bulijjo nti ffe abakyala kyatutonderwa okubalansinga emirimu egy'awaka ne gino emirala gye tuba tukola era ngibalansinga bulungi negigwako bulungi. Oyina abaana? Yes. Oyina abaana? Oyina abaana babiri? Babiri. Oyina abaana babiri. Kati wano wetuli bayitawo batya? Wano wetuli bagiyita Gabula Road. Gabula Road. Yes. Era tukyali mu Jinja mu town. Tukyali mu Jinja mu town. Wow, that is very good. Tukola ne Roast Coffee Academy ku Alwada Mall, tukola ne banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company. Ate nga abaana ba Sun Cargo bo basabaza mali from China to Kampala bekwate buli kimu kitambule bulungi. Yo Roast Coffee Academy etendeka ba baristas abatukanye n'omutindo gw'ensi yonna era nga tukugamba ekintu kiri kimu njomuvubuka anoonye omulimu weekwate gye bayise Roast Coffee Academy ekutendeke egguse ensonga zo obulamu bwo bukyuke gwe alina omukolo mbaga kwanjula kukyala baby shower bridal shower kampani erimu egenda okukwasaganya emanyiddwa nga gye bayise HG Smile Beauty Parlor. HG Smile Beauty Parlor esangibwa Ntindaawo opposite Middle East Restaurant. Aba HG bano bakola pedicure, manicure n'ebigwa mu kowero buli kimu nekibeera nga kitambula bulungi nnyo. Annet, njagala tutunuulire obulamu ku piki kuno obusanze otya gwe ng'omuntu obusanze otya? Obulamu ku piki kuno tutambudde bubi nnyo okusingira ddala. Kiki wenyumiriza mulimu guno gw'okuvuga pikipiki? Nenyumirizaamu ebintu bingi nnyo kuba kati ensaawa zino ne gye tuliko yennyini evudde mu mulimu guno gwenyeyo. Kale katweyongereyo mpola mpola tulabe ekintu bwe kitambula. Yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkugamba nti tuli ku extradigest mugoba nsonga. Tulina omukyala wanamanyiddwa nga Annet, tumusanze Jinja mu town nga mugoba wa boda. Abantu bangi nnyo bakyusizza obulamu bwabwe through this job. Bangi baweeredde abaana, bangi bazimbye amaka, ate nga kwotadde n'okutandika businesses ez'enjawulo okulaba nga they survive. Olina omulimu mulala gw'okola ng'ogyeko okuvuga pikipiki? Tewali. Pikipiki gy'otegeera. Singa wajjawo etteeka nga liwera pikipiki mu ggwanga Uganda okola otya? Nga lyakuwera piki wayambaye nti akaseera ke bafunye capital akasobola okutandika bizinesi endala yonna. Ate ne rest nakapacu engeri gye yazzeemu okutukwatirako ffe abakyala awo nziruka gya mangu nnyo teyesika mwazi kuwa kuba ffe abakyala tubeera bamazima nnyo. I know. Okay, tuli ku extradigest mugoba nsonga, so tusigazayo bbanga ky'okutuuka? Tutuuse already tuliwa. Tutuuse weewana wali abakyala? Yes sir. Okay. Kale, no problem. Osobola okuvugira piki eno mu sikaati oba ekiteeteeyi? Bwe kibeera nga kigazi nnyo. Wali ovugiddeko piki mu kiteeteeyi oba sikaati? Yes sir. Obeera owulira otya? Feeling good. Naye lwakuba nti kati ebyo ebiteeteeyi ne sikaati ziba tebyetaaga nga bya bizinesi kati nga zino ezaffe ze tubeeramu. So all the time kwegamba emmotoka weeba eyita nga nnene gamba empewo eba ekola ki? Eba esitula. Okay. Yes sir. So tutuuse tuddawa? Bano be baani? Okusookera ddala bano bonna be muli kulaba wano nange naliko mu bantu abajja wa mami rest nakapacu nga twetaaga okutukwatirako ku bizibu byaffe bye tubeera nabyo.
Okay. So kati tuddawa sawa zino kamba twaleko mami mu office mwatoola. Okay. So wano wetuze ye office y'omukyala Nakapancho. Yes sir. Abantu bonna abalina obwetaavu wano we bamusinkana. Wano we bamusanga. Olunaku abantu ababeerawo nga bameka? Olunaku wabeerawo abantu nga 10, 6, 7 we watu. Buli lunaku? Every day. Okuva ddi paka ddi? Kino ekintu kimazeewo emyaka egiwerako muzee. Okay. Yes sir. Kale. Hello. Tusanyusa okusanga. Kale wekitiibwa. Tweyanziza nnyo. Wangi nnyabo. Kale nnyabo. Ng'otukyaliddeko. Mami mbakyaliddeko okusinziira ku ngeri gye wankwatirako ne ntuuka ku kyenjagala ekyali ekirooto kyange kyonna. Yensonga lwaki mbadde ndudde okulaba emirimu gitambula gitya? Emirimu mirungi. Abagenyi oyise nabo? Abagenyi nayise nabo bonna bali awo bazze kutubuuzaako mami. Mazima? Yes. Okay. Extradigest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Mukasa gemanya gange era nga tuli wano Jinja mu town gye tutandikidde tusanze omukyala ku stage avuga boda boda. It is strange. Ebitundu bingi across Uganda bakyala ababa bamanyikiddwa babavuga bugaali naye okusanga omukyala ng'avuga boda boda ng'avuga abasaabaze ng'asobola n'okuteekako kiro 10 oba 2 ez'ebizitowa oba obuwunga oba omuceere owa sukaali n'abivuga kyewuunyisa. Omukyala batunyonyodde story ye etuggusiza wano we tuli ku Nakapachu Foundation era wetusanze omukyala gwatunyumirizaako nti yamukwatirako okuva mu bwa security guard kubanga yali akuuma ng'akuumisa kasaala olumu batuuni, which is a bit risky. Na crossing anavaayo nadda mu mulimu gw'okubanga asaabaza abasaabaze ng'akozesa ekidduka kya pikipiki oba gye tuyita boda boda. Tuli mu office y'omukyala Nakapachu rest nanteza. Nkwanirizaako ku show nze Ibrahim Mukasa nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba mbalamusizza nnyo. Omukyala atunyumiriza story ye naye ng'eggukira wano we tuli. Omukyala Annet Matama atugambye yeddira ngabi era bamatama babeddira ngabi. Gwe gusoose okuwulira naye it is of course ebika amanya gaba mangi nnyo. Omukyala oyo omufuna otya? Amanya nze Nanteza Rest Nakapachu. Nga bulijjo wano twateekawo embeera ey'okubeera nga tuyamba abantu abazitoowereddwa. So ng'abagenyi abo be musanzeewo era ne Matama bw'atyo bwe yajja. Nga mpitiramu obuzito bwe yali awulira, challenges yali afunako ey'okusula ebweru biki. Kati nga already tulina idea y'okutandika okwempowering abakyala okukola emirimu egyo egy'abasajja. Ne mugamba nti bw'okola kino olaba otya kuba nkulaba oli mukazi muvumu bulungi. Nangamba mami kinaasoboka, ne mugamba kijja kusoboka ojja kuvuga. Ne tugenda ne tuyiya pikipiki n'atandika okuvuga nga twasooka kufuna amafuta ga muyigiriza. N'atandika okuvuga mpola paka lwe yayiga. Era kati atikka basaabaze basatu tabavuzeemuko. Abasatu ffe gye tuwangalira tebakkiriza basaabaze basukka mu omu. So tumugambye tukyali mu looko y'obutamenya mateeka naye ng'adde ayagala tutuuleko bana. Era bamunde opera yatuule ku tanka ffe tubeere eno. Bamunde opera ku poliisi buli ssaawa bamukwata. Ne mugamba naye Matama lwaki otikka basatu? Nagambe nti embeera mami ey'amafuta ayagala funa nnyo mangu nnyo. So omukyala oyo olwaleero y'omu ku bantu bodduukiridde mu foundation eno. Yes. Okay, tuli ku Extradigest mugoba nsonga. Omukyala ono akola ku radio mu Jinja era nga aina ne organization emanyiddwa nga Nakapachu Foundation Bridging the Gap.
gwe mubala gwabwe oba mission oba slogan oba motto oba whatever tusazeewo tu following up tulabe ebintu abikola atya atambuza atya ebintu organizations impitirivu nnyo mu ggwanga Uganda abantu badduukirira abatalina muwasirizi being into Uganda tuli ensi oba third world country obwetaavu tukyalina bungi nnyo o gap wakati w'abalina n'abatalina buli olukya eyongera okugejja era nga embeera sinungi okutwaliza awamu so abantu nga bano abeewaddeyo okukwata omumuli okumulisiza abo abatalina ttaala tubanoonya tulabe how they do it at the end of the day so omuntu ebweru yawulira omukyala nakapacho tutandike nekyo kitegeeza ki nakapacho kitegeeza omukyala omuvumu omukozi omumalirivu ate nga mukalabakalaba so erinnya livaawa gyempakasa ku radio wano mu Jinja ku NBS be balimpa abawuliriza kubanga nali very stubborn ngate nga ndi aggressive bwe mba nsazeewo okulumba kintu nkirumba nenkiremerako kati ne batandika okumpita oyo mukazi nakapacho nnyo mukazi erinnya lyasooka nokunwanya nga nange ndiyombera nga tolyagala ne yali ntuuma era twakomawo nga tuli bubi nnyo twali ku mukolo ng'eryanga alyerabidde eryannanteza bwe baatuuka okunyanjula nagamba oyo ye nakapacho kakati ne tukomawo munamungi w'omuntu omuzindaalo kati we yalimpa bawuliriza ne balowooza mbuli eryange nabo ne batandika era kati w'olinzijjako oba onkoze so amanya amatuufu gwani nze nanteza Reste. Thank you so much. Nanteza Reste aka Nakapacho mu bumpimpi yani briefly who are you? Oyinza kunnyonnyola otya omuntu ali ebweru atulaba nti gwani? Nze nazaalibwa omwami n'omukyala Joseph Kaweesa Embiko omukyabaggu zone mu Buyikwe district era nasomako primary yange nagisomera akasomero kabi nnyo kakayita Nava primary likyaliwo wekali wadde nga kaagala kugwa naye nga weekali terijja kugwa nensomera mu secondary school bagiyita Sentinua Mawagali era mu Buyikwe district nenfuna omukisa nengende Makerere ku university nenkola kosi ya MDD bwe ntyo ndi mufumbo that is good era ndoza basically obumpimpi naliko meya w'ekibuga naliko meya w'ekibuga Njeru Town Council ebiseera ebyo bwe batuweera ne municipality nembanga nkulembera town council as well oba ne municipal at the same time so wenava nevuganya olwa popularity gye nali nfunye ku radio nenga buli kifo kyensaba nga abantu bampa bubi kyenasaba nga bampa bubi ne bampa ekya meya nenkola bulungi neyongerayo meya wakola ebisanja bimeka kyali kimu kati bwe nava ku kya meya nenjagala graduating ku bwa MP obeera omubaka omukyalo wa Buyikwe district kyaggwa kitya emboozi eyo muganda wange oyagala tuyinza osulawo oyagala tukaabe oyagala tuseke mwana wa taata bubi nnyo nnyo era nasalawo negamba sijja nagenda mu kooti sijja tawaana nembivaako bakuwangula bakuba kalulu omanyi ebyobululu bya Uganda bw'otawangula bakuwangula oba bakabba biba bisatu tebisukkawo ndi wakati kubanga omanye Buyikwe tulina amagombola kumpi nga 13 kati nawangula already ejjukira abantu baba bataalinga ne TV zaali zitaalinga mwena waali mutaalinga kati nga ndaba amagombola mwenda malamba nga ali waggulu muntu omu owa people power nga ye ali mu magombola nga 36 kakati munnaffe yali nga yakawangulako magombola 3 wayite ennaku 3 ndaba mpangudde njagala kwambala genda kulayira Kati ono wasatu ono yakawangula asatu ono. Wa kibiina ki? Wange. Kambuze. Zire ennaku esatu returning officer yali amaze okulangirira gwe. Ng'atala
yali tannaba naye ng'olwedde ng'ali bw'ati ng'atala naye olwedde naffe twali tumaze okutaalinga nga mumaze okubala ebyammwe nga bigatta tuba tulye eyo kiro saawa 11 ez'ekiro budde bukya ne balangirira mulala naye nti bya Uganda bisanyusa naffe gye tuyitire bagamba nti anti yakola bwati si yakola bwati naali bwati si yakola bwati ne tukirekawo gwe jubisa bisanyusa bikaabye anti kisinziira waliwo akaaba tokiremerako tokisussa tulina omukyala Nakapachu celebrated radio personality okuva ku NBS radio that is in Jinja wano era nga alina foundation emanyiddwa nga Nakapachu Foundation adduukirira abatayina mwasirizi omuli abakyala abaami abavubuka abakadde n'abaana bwe babiŋŋambye bituufu ate babigambye tobalaba nabemu abakyala abaami abakadde n'abaana bw'oyiseekaawo omulyango yeekulula tomulabye omwami mulabye yes era agenda kugamba agenda kusula wano talina wakusula mukazi we yanoba juzi nakubira ku mukyala we nga ndowooza najja tutuule twogere yali akola mu kampani emu kuz'abayindi sanyaze ne gamwokya oyo gwolaba wansi kwe kusanyalala gamwokya yenna n'asiriira kati mukyala we ndowooza najjanjabako emyaka ng'ebiri n'akoowa nadduka bamuleka mu nju yekka bw'ati so eyo embeera gye tubeeramu oli bw'azitoowererwa ng'anoonya kapande ka Nakapachu Foundation. Okay, tugenda kuddayoko katini nnyo emabega tutunuulire your political journey gitunnyonnyodde. You decided not to go to courts of law, you gave up n'okireka. Bw'otyo. Out there omuntu atulaba ayinza okwebuuza wazzeemu okulayinga strategy for 2026 era how far? Ekisookera ddala ekyantwala mu politics nali njagala kulaga bakyala nti nno ebifo ebimu ebyo bye mukola abasajja naffe abakazi tubisobola obikola kubanga abantu baali babuuza obeera otya meeya n'obeera mukazi negamba kanzijjeyo ndabe bwe zinaabasiiwa nenzijjayo ku bwa meeya navuganya no n'abasajja 13 ne mbawangula vaawo naye nga baali basajja kyogamba erinnya Nakapachu tolitegedde kyeritegeeza bane 13 baali basajja ebyaddala nga bafumbo basiba n'amataayi tobanyiiza tokisusa mbuuziza bubuuza 13 ne mbawangula ate wabawangula waba megga waba megga kinywa bali mu mbeera kibbobe wawangula wange obawuliza mbawuliza era omu ku be nawangula yamala n'akomawo nga nze ngenze ku kya meeya n'akoma nagawaye Nakapachu katali mu reesi ya bwa meeya ye yawangula yawangula wamuwa amasanyalaze so tutunuulire wazzeeyo ku ground for 2026 no dwaki oyagala kunoonya akalulu ku last minute badde manyi kati wano weteekerateekera okukomawo nga bakugambye nti ekyantwala mu politics kwali kulaga bakazi nti n'abasajja bebakola tubisobola obikola so ekigendererwa kyange saali politician nti njagala kubeera politician kati bwe nakirabanga bano bakozeewo novolongoto wa 2021 awedde negamba naye ekyo kyekyali ekirooto kyange kirooto kyange kyali kyakwempowering abakyala kyekisooka so negamba ebuyo kwe nali ngenda naweereza mu district emu naye kati bwendi wano mpeereza mu districts 30 Kutalejja Kibuku Namayingo wa bonna ngoyita mu foundation yes actually nakunga 3 mabega twabadde mu Namayingo district kyala ne bakungana ne bagwayo era ku kyansonga tutuula ne tubanyonyola ekigenda maaso tube empowering ne tulabanga omukazi tabeera nga ali depressed ayetaaga okuyamba ne tumuyambako where necessary so nendabanga ekikuntwala ng'omuntu we bamulangiririra ng'avudde eyo mu kifo nadda mu kisooka kati mukooti obwonoona ki kumala biseera na ssente saganze kwonoona budde kubanga olaba enesaawo buli ddakiika gy'oyonoona tekomawo tedda bangi be twavuganya nabo mu bululu ne districts ez'enjawulo mu Uganda yonna bwe bavuganya katugeze eba ne babaawo ebibadde oba ne babawangula
mu kifo ky'okugamba nti kati kiseera ono yagenda akomewo akolenga ebirala banasinkana 226 abeera ku ekyo nadda ku bututi n'amuvuma nadda n'akola kino oba omala biseera saawa eno si ya politics saawa yakola extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange lero tusinzidde Jinja mu town era nga tuli ku luguudo lumanyiddwa nga Gabla Road we tusanze omukyalo no Nakapachu owa Nakapachu Foundation omukyala Rested Nanteza gwe tuli naye nakola lero aba Asa 5-star cleaning services abasangibwa awo mu kibuga Kampala bagamba nti bajja kuyonjeza carpets pavers, tiles, amategula nebizimbe ebyaguba nawe ine molds oba amaduuka ngoyagala cleaning company Asa 5-star cleaning services webali okulaba nga bagattawo bulungi nnyo ate nga yo Roast Coffee Academy ku Alwada Mall baguddewo n'ettabi wano enajja Nankumbi ku Ntebe Road beekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo nga kwotadde Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala Monday to Sunday, January to December, baba ise ba Sun Cargo Shipping Company. Tuyise ko mu lugendo olwa radio. Otandika otya radio? Era otandikira wa okuweereza ku radio? Bwe nali Makerere ku university nga bwe nkugambye. Mu kibiina twali mu bangi. Waliwo omukyala kati akola ku CBS bamuyita Eva Namutebi. Mumanyi. Twali naye mu kibiina ku Makerere kati batuuka ekiseera nga tumaze professor waliyo omwami bamita professor Serada n'agamba nti anti kati sawa ya intern buli omu genda gezesa kyosomye mu theory genda gezesa kukiteeka mu nkola kati abasinga obungi babagaba ku radios ze Kampala Kabozi CBS bikyabala bali connected nga ba omanyi nenze nva mu family tali nungi bulungi I come from a humble background ne professor nagamba ate gwe nanteza ebuyuko eri kumpi ne Jinja waliyo ka radio akatandise Jinja ojja gende eyo nagaona omusajja nzisi ndi mukabi mulungi nakaba mangi nnyo kubanga nalisaga kudda wakanga omanyi nga wakava ku university mama wange oyo mjana sanga Florence mukazi mukambwe nnyo era mukama amuomuze mirembe yafa mu covid recently akuba ne woba ne myaka gino gye ndikosa wazino singa wali era yandi nenkola ensobi tekimugana oyo so nagamba okudde kanga nakava ku university njoze ebintu nsimule nyumba ewake wafete tutambula batukuza te nagamba ngenda kola ntya kula ifeno gye mbadde mu university ne yawaka naye namala ne nguma nga sina kyakola ne bamanyi mbike eri kumpi ne NBS rukumi otuuka wano mu town nsalawo nenzija nkole naye ng'oluva ku NBS abaana babeera mu lwali bikinga gwe bakwagala waka ino okunaza banno ino kola olumala bw'otoddayo waka ng'obulamu mpulira buzibu wadde naye nga sina kyakola ku NBS natandika bampa 15,000 buli wiiki tekisoboka kati nga za randi euro dollar yeni oba onoonya kunyiza mukama mu nsi ki muno mu Uganda ziliko Uganda shillings 10 ziti radio kugambe yali yakatandika ate nga za kusimbira no na line ng'oluusi ofuna oluusi notafuna oloba kuwa nsonga kiro batofunye taziriwo oba oluusi nga wakoze bubi naina producer gwe bandeeta ne banteeka mu programu eyo manyi bwe bandeeta waliwo station manager waffe bamitanga Medida Akaba yayita PD n'amugamba Lubowa oyo mwana avambo ku university jukira ndi kampi lwaki ateekako mbu anti agamba lumanyi Lubowa yali mukambwe kati nga yeto mbulira ebyo mbu bya university yenga asinga kwagala nnyo waka kikulu nnyo practical yes execution oyo mabona wa Makerere ono baso Lubowa yantuza ku muzindaalo omulundi ogwasooka omwana kye yankola wayogerayo ebigambo byali bimeka sisuubira nga byawera n'ebitaano jukira atule olwo ng'okuddingana amannya go n'osigala nga goyogera paka katamba bulo oluyiba mbi namunyiiza n'empitawo naye kye yakolanga nga bwentuula bwendi nantunuulira ndowooza nga langenda kwogera bya kirungaanyi ng'akapeesa akajjako kati ebyekisiru byange sikutta mpewo ebyekisiru byange mbyogera nebikomaawo nenga nebuuza abakubi b'amasimu nga nze tebanjogerako bawuza lwawe bale kuweereza kweri kwendi kuno
naye gye yakoma okunyiga n'okunkamula omukozi wa radio tatukaleti omukozi wa radio takola bwati omukozi wa radio tabeera nga talina research omukozi yanyiga nnyo nasanga ye leading radio presenter mu region ya Eastern namala nempita ku musomesa yalinga abalebeze emyaka nga 5 bwe najja we yakoma taddanga mu kati nze na okusinzira ku research Ipsos okola otya in the region oli number maker namba esooka nno kugambye 7 kati emyaka giringa kati 15 nganze number 1 radio presenter okola budde ki what time to what time nkola 4 paka 6 that is Monday to Friday no Monday to Thursday ku Monday nchaza police n'omuntu wa bulijjo banjodde bankwatidde bere bakutte pichipichi abataxi bawoloma traffic mu besente ku makubo ebyo muntu wa wansi oyo program yange basically etambulira nnyo ku muntu oli asemba olusi bwe ndaba omusirikale ayogera oludicha nga noonyo oyo gwe yakikoze nga muleeta nga mutuuza ku muzindalo nga nga abinnyonnyola kabe mulamuzi aba ku high court bamanyi n'abalamuzi obakyaza kankuveeko ngamba nti ekiriwo eggwanga lyemulugunya ku kino bannaffe tukoze tutya tyaka tujje ku Monday tutangaze nga bajja sanga guno na guno mugukutte bubi tukoze tutya ono ayagala mugende kuloka so Friday Saturday Sunday obeera okola ki mirimu gya foundation so ku radio okolako ennaku nnya yes n'obeera nga gwosinga mu region for all those years kati abakola Monday to Sunday bali kuki bali mutulobe base bafuluta okay ograduating otyo okuva ku 15 okudda ku musaalo gwadda kera zaali sente mmeka kerere gye nakuba n'embeera gye nateekawo nga bwe kugambye nga ndi mukalaba akabananga akakawala akambi bwe kati akasiyofu kakavaamu ebiro nti ye nemanya nti byenjogera engeri lwowa gye yali antendesa obulungi wano nebye najja ku Makerere nembigatta nenfunamu ekituufu nentandika okukolera ddala ebyaddala olwonkakata program mukama wange n'agivaamu lumu yalwala ne bagamba Nakapachi omaze banga okola ne Lubowa kati kyekiseera weetuuliremu kola sho natuulamu naye natuuyana nagenda okuva mu program nga nze n'entuuyo zimpitamu nga oba anyiga wano ojjukira nga tampaamu taŋŋanya ate yatuula eno gw'otuula eno naye nga oba nyiga kano nga ke kafu Mukama ayamba tunaalabire naye munange nenjikola nenjimala neeba nannungi nnyo okuva olwo ne bamugamba tokomawo mweno program Lubowa kirira wansi ku 11 naye nga yanja olwo nga bakuwa sente mmeka otuvudde ku 15 wadda ku sente we bampa program nga balaba ntandise okubaamu omulamwa ne banyongeza paka ku mitwalo 12 nenjifune 12 nga zaddi buli wiiki era buli mwezi olwo bannange buli mwezi omanyi general manager waffe Lwanga yakula ndaba awe mbiko ku kyalo kati bonga bampita mwana buli sawa akakana abeera waabwe mbumbera waffe esende baba kuwazaaki balanga abanyamba salinga nange ndifala nnyo 12 olaba obo so emitwalo gino 12 omwezi bagikuwa ng'owulira otya lwedasooka okuzifuna nagula emivumba nenjimala mu kibuga naye ekyasinga okusesa nakkirira okugula engatto kumbe engatto yalinga gamundooza teyakwata bulungi ndaba bwennyuma bulungi sole neyawukana n'engatto ngenda okugjawo ekigero linnya walawe yasigala wano ekigere kyaddawo nga ndaba eno ndi waggulu nekyo abaana abakozi andi zeze abazungu ze baba bayambala omuzungu aba yagirinnya nnyo extradigest mugoba nsonga kwe tuli so olugendo lwo lwonna olwa radio n'okutuusa olwaleero ng'okyali ku radio omuntu ali ebweru eyo oyinza munnyonnyola otya success yo ojja attributinga ku ki ekisooka ndowooza ne bakama bange bennyini bampadde support nene. That is very good. Igeme Nathan Nabeeta, Honorable, salute. General Manager wa Lwanga Salongo, ne station manager banjagala nnyo nga bamugambye nti they received me like a child. Kati bonga bamanyi batembeeta mwana era ne bampisa mu mbeera yonna ey'omwana bagenda kati wekisera wekyatuuka nga baagala
buli nga radio yagala entwale awo we batandikira okunyongeza nva 12 nengene buli lwe bawulira nti Nakapacho bamuyise motero we atagenda signing a contract ne radio gondi musala ne gweyongera kasigala katukuongeze kati awo nenda nkoloza ndabika byenkola bino binzo oba bijamba radio bwentyo bwe nalabuka naye nga government support yange bakama bange babosi bange babaddewo nnyo kuba gwe bimanye ebyokutabangula ekitongole ekiramuzi tewabeera abantu batono buli muntu aba n'owuwe bantu balina abaabwe ekitongole kya poliisi sirinanze ekitongole ekyesirumba wewaba nga basonze kuggwe omanya abayindi abo sebo balina abanene waggulu eyo okumukamulemu n'omuga nti sasula ono Teruba Rwango. Then my husband, he has been so supportive. That is very good. Twayogedde munda muli about the run or drive or fundraising oba launch eranga eno yebana ekakasa ekigenda okubeera ekakindu ng'ennaku z'omwezi 10 December bwe kiri. Yes. Yeah. Nga 10 December twagambye nti no women of value. Agambye abakazi abakyala bokka abalina enkizo oba abalina omugaso nga beewulira mu bulamu bwabwe nti what a man can do a woman can do so as well. So yeyo byolaba ebyo bye twatandika ebyamatama okuvuga pichipichi. Tolaba tugenda kubanga tuwigiriza abakazi okuvuga pichi mu kisaawe Kakindu bagenda kujja already bali ku abakulembeze bennono ogenda baddawa. Cultural leaders. Kati bo batukoze batya ngo bwavu butuluma. Tubazeewa. Kuba bwavu butuluma. Ekiri mu tent tokiraba. So ladies and gentlemen, 10th December we will be at Kakindu Stadium wane Jinja mu town era nga nkubiriza abantu abajje mu bungi to the sponsors, to the donors, to the well wishers, to the volunteers mujje tudukirire abantu abenjawulo already wano abakyala baliwo abasoba mu 2 abali mu bwetaavu mulimu abagobeddwa ku mataka abasuuliddwa abaana waliwo abayina abagwa ku bubenjo bw'enjawulo abayina loans mu banks ez'enjawulo mulimu bambi abatalaba nga beetaaga kulongoosebwa n'ebigwa mu kkoweryo. So nkugamba ekintu kiri kimu nti tuzze tutunulire the unsung hero of Eastern Uganda, that is Nakapacho Nanteza Resti. Era we tuli wano akadde kano naye ng'ennaku z'omwezi 10 tuli Kakindu Stadium e Jinja. Ekigenda okuba Kakindu Ibra. Nja kujja nange inshallah. Buli mukazi, buli mukyala. Tubalakakase nti mmwe kye musobodde okukola. N'abakyala basobola. Abasizi balangi balandinze dda, abavuzi ba pichipichi, abakubi ba buloka wano. Okay, yeye mbeera ntumiddeko maama wange Sara Mukasa nkwagala nnyo. Oli wakabi nnyo. Nze sinnatumira ku taata wange. Mutumire? Ntumirako ku taata wange, Mzee Joseph Kaweese Mbiko mu Kyabagu zone mu Buyikwe district.